Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo tukomyewo ne breaking news mu kye bayita foreign policy ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Shama updates ebigambo byatera okubanga ate akuliisa buli kumakya ate wano ku mukutu ogwa Red Zone TV naffe ne tubanga tubikutuusaako oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwegatta ku byobufuzi by'eggwanga erya Uganda n'abanga ate yatandika nnyo n'ensonga emanyiddwa nga foreign policy oluvannyuma lw'okuba nti yaengaginga nnyo ebitongole by'amawanga amagatte ebitongole eby'amaanyi okwetoolola ensi yonna amawanga ag'amaanyi omuli eggwanga erya United States of America eggwanga erya Bungereza n'amawanga amalala wamu n'ekitongole ekisinga okuba eky'amaanyi ekimanyiddwa nga ekya United Nations n'abakikulembera wetwogerera waliwo wano ebigambo byenjagala era oyongera okubanga ate oyongera okwekkaanya ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ku nsonga y'emu eya foreign policy ebigambo bingi nnyo ogenda kubanga ate obiwulira wabula nja kukusaba gw'atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kali ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna tubeerangawo wano buli lunaku nga tukuwa ensonga zino zennyini eggwanga nga ligenda mu kalulu omwaka guno gwennyini ogwa 2025 nga tugenda mu campaign zigenda kubawo omwaka guno era ojja kuwulira embeera nga bw'enaatambula ebigenda mu maaso bingi wabula bingi birowoozebwa okubeera nti byakitinganga diversion okulaba nga munnayuganda bimujja ku mulamwa okubeera nga agoberera ensonga enkulu egenda mu maaso kyovula ne message enkulu bw'eyita wano tuba tulina okubeera nga ate tugikutuusaako gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira wuliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo nga bw'osubscribinga atanaba kubanga osubscribinga nga bw'okwataawo wansi olaba ekigambo subscribe atanaba kubanga ate ogenda ku kade okakwateko naawe nga bw'okola ekyo tubeere nga ate tutambula mpola mpola nga tukutuusaako message nga bw'erina okubanga ate ekutuukako mukutu gwa Red Zone TV kwogenda okuwulirira bino kugambye genda wansi mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga ogiraba otya era w'osinzidde okubanga ate ogoberera mukutu gwa Red Zone TV bibino kambikuwe ate nzije mbeere nga ate neeyongerayo n'ensonga endala tukyakuweereza ebintu bingi nnyo byewetaaga okubanga ate omanya era ku mukutu gwe gumu kasita oba ng'omaze okubeera nga ate okwata ku kide awo. Nze nnwanirira Uganda si wendi. Nze ekyandeeta wano kujja kusomesa munnayuganda ekintu kino ekya foreign policy kubanga mu revolution eno His Excellency Kyagulanyi ekintu kye yakola ekipya abantu abalwanyisiza Museveni kye batakolangako wadde nga baali bakimanyi naye olwokubanga batusiba kiwaanyi tebakikola. One yakwata ekintu kye bayita foreign policy n'akiteeka mu revolution. Foreign policy kubanga egundi zonna ze twayitamu okulwanyisa Museveni ono these are foreign policy. Democracy is a foreign policy. Nakugambye obo yagala okakasa democracy is a foreign policy. Before you preach protestive vote, njagala okimanye nti akalulu ka Uganda tekali mu system ya Museveni, kali mu system ya Bangereza katandika mwaka gwa 1958. Ekyo kimu. Human rights are foreign policies eziri mu charters ez'enjawulo. Kati gwe answer yo gifunye deni mu Uganda bamaze nayo ne babifulumya obalabye nabagamba bitandikira wano kubanga ffe tuli international bamaze ne babifulumya ono independent the independent no popular Uganda okirabye wano nakugamba ffe tuli mu propaganda twajja kujjako Museveni nakugamba wano twajja kujjako Museveni however tubeeramu n'ebituugula n'ebino mu Uganda kino kye bayita civic education. Nze nakugamba togenda kundaba nga ndagira mu Uganda nti kati genda weekalakase wabula dynamics zino senga mu Uganda nzonaapa amatu n'oggula obwongo amaaso gagenda kulaba ebintu weegabiraba nga galina okubiraba ekintu kya foreign policy baali bakikukweka naye mu Uganda teri government yali ezze ku ntebe awo nga toterezeza foreign policy teriyo newe musituka ne mwekalakasa in masses nga foreign policy zino temuziterezeza asobola bakola ekya Assad kyekyayamba abantu b'e Syria okulwanyisa Assad bali bamaze okutereza foreign policy zino we bamala okuzitereza ne basalawo kati ne bagamba kati this is end game leero kigwa leero teri kudda waka era ko ole mundu yatokota era maze emyaka 11 finally bawangula Assad so wekito wekiri ne mu Uganda tewali njawulo only that ne Museveni kenyini abateeka ku frustration n'abalaga atino eyo gye mugende yateri hope eno UN ogirabye essaawa eno ne Ukraine yetaga UN nemwe bana Uganda temumanyi mugaso gweno chata temugumanyi okitegera era abasinga bajjano nga baga agwe otuletera byabazungu tomanyi mugaso gweno chata goloza lwaki UN lwaki Ukraine yingidde chata eno
UN eyingide chata kubanga Russia ebadde emaze ekiseera kyonna kyonna ngekuba civilian areas. Mu lutalo lwonna tebakkiriza muntu kuba civilian areas, tebakkiriza. Wabula Russia abadde nga akuba civilian areas ng'akuba amasomero, ng'akuba amalwaliro, okitegera bw'atyo wabadde. Kati Ukraine bagitadde mu Rome Statute. Rome Statute eno ngibasomesezza ebbanga ddene ne babagambye Uganda is a member of this statute. Okitegera Uganda member w'eno statute. Kati mwano statute Ukraine nayo bagiyingiza kakati essaawa eno kikakata ku United Nations okuprotectinga human rights oba abantu be Ukraine. United Nations kikakatako era naabo abagenda okukola crimes against humanity oba okukola ebikolobero ku abantu ba bulijjo bana batali ba maje kikakata ku UN okuba holding accountable. Museveni nabagamba alina omusango wano. Okitegera human rights alina omusango bayita crimes against humanity gwe yakola. Era wano tulina counts 15 zetuvunaana Museveni wano. Okitegera. So kakati munna Uganda already tuli mu eno chata. Lero Ukraine ewezeza ensi 25 ziweze Ukraine yeziweza luzibadde 24 nga Uganda eri kweza ensi 24 nenga 18 Museveni yatta abantu UN teyina kye yakola. Lwaki? Kubanga tetubadde n'abantu ba holding UN accountable. His Excellency Kyagulanyi najja na introducing nange shama nenzijambi basomese ku internet mutegerewe tumutuusizza. Okitegera. Then ku lw'ensonga eyo ndowooza mulabe ekiri Somalia. Okiraba awo abakugamba Somalia eno kyekigize agamaje gaaki agamaje gawereddwa go ahead UN ne bagamba kati mugende mutaasa abantu be Somalia ku Al-Shabaab. UN yejuwadde gundi kati gobolooza nti UN esobola okuwa go ahead ensinga Egypt nejja neyingira e Somalia nga UN yejuwadde goza lwaki mu Uganda tekisoboka. Fe kiki twagala mu luno olutalo nakugamba this is a diplomatic fight. Luno olutalo lwa diplomacy si lwa amaanyi si lwa kibuli luno olutalo lwa bwongo naye ate olutalo luno lunafuya dictator n'okusinga olutalo lw'amaanyi mwere mulowooza. Lwaki? 1 lukwa access ku byokulwanyisa. 2 lukwa access ku policies esobola okuba Museveni oyo. 3 lukwa access ku economic ties za Museveni n'ozikutula era kakati mu Uganda nje katubale ekintu kino. Museveni abadde n'amaje Somalia under AMISOM nga tunatandika mulwanyisa era ngeyo byakozesa ne yewana mu speeches abadde nga akole bino nagafe UPDF tuna discipline army yesonga wakife tukuma emirembe mu region. Lwaki takyabyogera? Kati biwabera yogera ku colonialism. Lwaki? Kubanga His Excellency Kyagulanyi we yajja tusobodde okumulwanyisa diplomatically ne tumugobesa mu kino ekintu era kakati essaawa eno Ruto ya championing human rights oba peace in the region. Yonna yagitwala AMISOM mission yali ya Museveni yali afunamu sente kati takyagifunamu era wetwogera kati Somalia amaji bagakoze eki bagasazeeko. Okitegera balise Egypt. Today Congo Museveni abadde mu mission eno nga bagita Monusco mission. Museveni agibadde mu era abadde agikulira before the coming of His Excellency Kyagulanyi nga Museveni ali mu Monusco mission. Essaawa eno olunaku olwaleero mu Congo Museveni aliyo nga muyeekera era bamutwala emisinde ng'omuyeekera. Okitegera awo nabo bamusazeeko kitegeeza n'amaje gano agali e Congo galina okuddewa e Uganda. Olugye emiteeko emeka? Egye emiteeko ebiri. Museveni abadde n'amaje mu ggwanga lya Sudan ng'alina y'amaje muno yagenda keeping a peace. Olw'okubanga abadde peacekeeper in the region kati essaawa eno waliwo olutalo wakati wa Sudan n'amaje ga Uganda agali backinga Riek Machar nga gagala okugyako Salva Kiir era bamugamba gya UPDF mu ggwanga erya Sudan. Ekyasitula n'ambasada wa America mu Sudan yeegatta n'ambasada wa America mu Uganda ne basisinkana Museveni bamugamba lwaki oleeta obutabanguko mu region era wayitawo ennaku ntono ng'abantu abo bavuddeyo emmundu n'etandika otokota e Sudan. Kitegeeza nti amaje agali e Somalia galina okukomawo e Uganda, amaje agali e Congo galina okukomawo e Uganda, amaje agali e Sudan galina okukomawo e Uganda. Kati njagala mumbulire kitundu ki Museveni mwasigaza amaje mu nsi eno? Kitundu ki? Yes, just tell me kitundu ki Museveni mwasigaza amaje kati? Ekyo kibayita His Excellency Kyagulanyi under diplomatic ties owa diplomatic fights. Luno olutalo lwe tulimu wano kyekyo nabagamba nti faba foreign policy fe tugenda osooka okuyingira New Uganda. Abantu amuteeke zino temuzitegeera. Mukitegeera ekintu kino. Kakati under diplomatic ties z'abadde alina nga azifunamu ssente ng'alaga ne deployment z'alina mu nsi ez'enjawulo njagala mundage Museveni asigadde wakati. Kitegeeza amaje gonna galina okudda mu Uganda nga gali angry and hungry kuba ssente zaabwe yazirya.
Yes yazirya kate mission bazimugobyemu era mujikira tweet ya Muhoozi munga agamba mu bamutwenesezo tuza mwagoa musoke mutuwe sente za feza mission zetukoze eki zetubadde tubatukiririza ndoza mujikira Muhoozi ngabanja America okitegeera naye ate abasuubiza akakadde tannalekeraawo tannapowa okitegeera yakyaliwo naye ono ne sente zaabwe yazirya kakati mugenda kulaba UPDF ngeri aido kyekiddako nabagambye Russia tesobola kutaasa Museveni at this very juncture kubanga tetuna activating kintu kye bayita human rights tetuna bacha activating wabula senga tuna activating human rights UN kyekola mu Ukraine kyekoze Somalia kyekole Congo kyekola mugundi mu Sudani America nga eriwamu ne UN ne Bungereza kyeyina okukola mu Uganda nabagambye wano twagala Museveni ebikolobero bye yakola luli mu 2021 nga tasobola kubiddamu ng'emikono misibe then gwe muna Uganda ogenda kusituka osindike ekiwedde kyekyo kye tulimu yensonga lwaki revolution yaffe yayita mu foreign policy ne domestic policy okitegeera domestic zali activated mu 2021 which led to a revolution nezimyotinga then netutandika foreign policy era nyenda kubagira ne full video Museveni wawe tumutuusiza so tukyali mu Rwanda process ne BRICS naye mbadde nina okuddamu kino ekiyenje kino kakati ndowooza otegedde nti byenjogera byonna ebyange munnange nze ndi mulalamu nkiddamu eno class tuli balalamu ko wano ku app eno tulabe bulabi tojjanga kutukyalenjingisa mutwego wabula jangu ng'otegeera byozza okwogera respect my people there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.